abafunye ebizibu nammwe mwe muli nenze nsiba mbagamba nti challenges ezitufuula abasajja oba challenges ezitufuula abakazi ab'amaanyi ekikufuula omusajja ali strong si birthday party si Christmas naye ze challenges oyitamu era nkyogera nnyo nti omuntu gw'okakasa nti mukwano gwo ye muntu akubeererawo ng'oli mu kaseera akali very very challenging olwazizza ofiiriddwa olina amabanja oli mu makooti oyo gw'otwalanga mukwano gwo ne si muntu ajja ku birthday yo ate nekyanammwe nakino kantwale kino kampisewo nakino bannange temuddamu tulimaininga birthday zammwe temuddamu zitulimaininga kuba sijjukirako nti nali nkulimaininzeeko birthday yange please don't remind us your birthdays bw'oba tolina sente zikola birthday yo please biveeko tutuuse ddi ku mbeera ng'olina otujjukiza mbu birthday yange yankya toyagala bantu kujjukiza birthday yaabwe nkwatirako wa it's none of my business nze simanyi na birthday ya maama wange no sigimanyi ndayira nga ntya Katonda negwe buli nnaku bbiri birthday nekya nammwe abakola embaga bw'oba owulira nga tosobola kwekolera mbaga totutawaanya nga tosobola kugyekolera bw'oba tosobola kwekolera mbaga totutawaanya nze nkyogera nnyo omusajja atasobola kweyanjulira mukazi tokolifayinga kuwasa mukazi abantu bakwatira n'otutawaanya mu kukyala tukuwe ssente tukuwerekere n'otutawaanya mu kwanjula tukuwe ssente tukuwerekere n'otutawaanya ku mbaga yo tukuwe ssente tubeereyo ku mbaga yo mutuse no tugamba tugende namwe ku honeymoon zammwe so please tulina challenges nyingi nnyo so bw'oba tosobola kweyanjulira mukazi tosobola kuba mbaga yo please don't waste our time olina akusanga mu kibuga otambula bibyo n'akuwa ekipapula nti muganda akenkulabye embaga yange ewedde ojja kutiisa abantu okujja gy'oli okusaba saagala ne bwe batajja okitegeera ndowooza onsanze mu kibuga ndi ku byange n'ebizibu byo yes nyina challenges URA entawaanya n'ebirala emisolo gwe ng'ompa ekipapula nti muganda akenkulabye sikyafudde embaga yange ewedde waliwo omuntu nga wakoma omulaba 2 years ago oba 3 years ago ne bw'aba agenda ku wasolo n'anoonya ennamba yo n'atandika okubombandinga nsonderaako so kino nakyo nkibagambye please bw'oba tosobola kwanjula mukazi mulekera abamusobola ate nammwe abakazi bw'oba n'omusajja ng'ali mu kunoonya ssente za kuwasa oyo watomera nze Gashumba sisuubira kukola mbaga nenkola fundraising tekiriiyo kwanza embaga eyange ejja kuba y'abantu 10 20 people sokola kyosobola kijja mu busobozi tobadde ninga bantu embaga si mulwadde nkikungu oli mu ddwaliro tukusondere kikungu afiiriddwa n'embaga it's a luxury bayise bipapula it's a luxury otasone kufuuka omusango ekirala by the way bw'ota contributingira muntu ku mbaga ye n'akunyiigira banyiga oyinza okunjazika mukazi wo ate mukazi aba wange anti bwe tusondera embaga yo it's a community project kitegeeza ffenna tulina shares mu mukazi oyo kankiddemu kino mwaba tusabiriza ssente mu mbaga zammwe nga muli basajja ne tukusondera n'owasa omukazi nange nyinamu steeki bwe mba mwetaaga nange musamuninga kubanga wasonda nateekamu abatosisi owange ate wuwo ki it's a community project oba wuwo lwaki watugamba tusonde bw'abeera wuwo musasulire omuwase kazije ku radio phone radio yes tulina getting serious in our lives tulina ebintu kati ebyatakyalina mugaso naye abantu ebifuuse enorm ngaki ensonga gye mbaddeko togitwala lightly okola otya budget ya miliyoni 10 nga tolina miliyoni 5 ey'embaga wesize bantu ne banasonda bajja kunsondera how n'otuula n'okola budget ya bukadde 10 naye nga ne miliyoni 5 tozirina ne ku budget n'oteerako tugulire ne socks n'obutambaala bw'onookozesa ku mbaga yo nonsense bw'oba tolina ssente ziwasa mukazi mulekere abamusobola ate nammwe abakazi abampuliriza bintu bingi Katonda byakuliviiringira naye nga gwe toyagala biraba ku musajja gw'ogenda yes musango kinze ogenda n'enkyala ewa mukyala
nenkyala mu bazadde ba mukyala wange nga tuli abantu 5. It's not a crime. Bwe tugenda okwanjula abantu 2 situfumba afumba. Tatange yatugamba nti okwanjula maama wange yagenda n'emikwano gy'abantu 6. Ne maama wange agenda myaka 6 ng'afumba tanobangako. You get it? Abagala kulaga maanyi ndowooza ku kyalo. Motoka zajja 5 baleeta n'oteeka embaga mu bifo eby'ebbeeyi Speak Resort mu Nnyonyo nga n'ebyokunywa tebiriiwo. Waliwo embaga lindako ensonga eno nkulu. Nyina embaga 2 ze nalimbaddeko e mu Nnyonyo, endala Serena Kigo nga ne soda ffe tumwegulira. Okitegeera? Ekifo kya bbeeyi ne embaga tekuli kantu. Mulekerawo okwewaniikirira. Omukazi okufumba si mbaga gye wakuba, si mukolo tekiriyo. Bamama baffe tebalifumbye. The question will be now, zino embaga ez'ebbeeyi marriages zirastinga longa oba zi breaking up? Ennaku zino breakups nyingi nnyo. unlike in the past we walinga obukola obutonotono. So mwe mikwano gyange mwenna abampuliriza era bajja okulaba akatambi kano, bw'oba ogenda kuwasa just send me a text emu oba WhatsApp message. Please don't bombard us with the messages. Ng'oli mukoowu nnyo kubanga bintu bingi ebyali so abnormal kati bifuuse nomo mu ggwanga muno. They shouldn't bombard. Yes. Lwaki otublackmailinga n'embaga yo? Oli nataleka n'okunyiigira nti tewanyamba ku mbaga. Nonsense. Kitange yalwala kansa emyaka 9 nga tumujjanjaba, wajjako mulaba. Bwe yafa wampa amabugo, waziika ku lumberwe wajja. Ate no byekugambye ebyo bya nnaku si bwe kiri. Negwe obutumbaavu bwo omblackmailinga olw'embaga yo. Please don't. Nze embaga bwe natuuka okuwasa sijja kusaba muntu n'omu ssente. Ekyo ndayiranga ntya Katonda. Olituuka okuwasa? Yes. Tolisaba muntu n'omu ssente kubanga embaga njesobolera bulungi nnyo nga terina nnyambyeko. ajja gwe oyinamu ku ttooke. Nnyinamu nammwe yampa nammwe abawe. Period. Nze kunguba ngamba nti oli mulago mu ddwaliro nsobola n'okusinga ekyange nzije nkuyambe. Singa kunguba ngamba nti ogenda Germany kulongoosebwa nkuyamba. But you can't tell me nti ogenda kukola mbaga otublackmailing ne SMS ne WhatsApp messages. Takwata mukubira amasimu. Mukazi wosi wange kati tuli mu kaseera enkuba etonnyo obunyogovu bungi nze nsula nezinze nga gongolo sina mukazi gw'olina owuwo. Gwe nakusondera. Gwe nakusondera nange mumpe munno kaakati. Nedda talina mukuwaamu. Ate ffe twamusonda ffe twamukuwasiza. Wezinze nga gongolo. Yes. Anti kyentegeeza waffe. It's a community project. Omuntu abantu kasita basondera embaga yo, that woman ceases to be yours. Waffe ffenna tulinamu stake, tulinamu shares. Ekyuka kibagambe. Nange bwe musanga ku lumu mugamba mpaka namba. Kubanga ffe twamuwasa. Awusijja kuyita kusonda. Ekyompita onyamira okunyamba. Seriously. Ekyompita kinkakatako okusanga omukazi gwe nasondera nga bamuwasa ne musaba akanamba bw'aba ndabikira bulungi. Ne bw'okimanyi nti wagundi. Yes, kubanga nateekamu. Waliwo embaga zoti oli naakulemerako n'omuwa $5 million. Mu kampani bwe bashares bameka. Katwashuminge kampani eyo investment capital ya $100 million. Mbatadde mu mbanyinamu 5%. Mu kampani eyo. Mu kampani eyo migabo 5%. So n'omukyala bw'osonda ku mbaga. Oyo omukyalo wo omuyinako share. Ya, kyemuva mulaba bakazi bammwe bazadde mu mikwano gyammwe. Entera okulya best man, smart man. Yes, kubanga from day one walaga nti best man yakusinga sente. Nodda wakano wana best man nga bwaleese kino nga bwaleese kiri ng'omukazi alaba akitegera nti ono yayinamu. Natomera. Mwatomera. So mukole bye musobola. Ebijja mu nsawo. Temwekanika nze kambabuulire mu Kampala muno nze mbaddemu ebbanga. Teri muntu yali yewanise. Tewali muntu yali yewanise n'amalako. Era bamaliza bagudde. Kola ekijja mu busobozi. Ffe kyova olaba tubaddewo throughout lwaki sitwewanika. Nze tuyinza kutegeera nti nasuze enjala. Kuba ne weemane ssente zijjuza ki? You will never know. You get it? So eno message yammwe mu abawala abaana abato. Abawala abato. Nammwe abavubuka abaagala okuwasa. Bw'oba tosobola mukazi muleke. Kalcha y'okusondera yavaawa. Busiru, ensi efudde buli kintu ky'obusiru kakiri mu ggwanga muno. Abantu batuuka n'okola budget ya birthday n'akusindikira birthday. Waliwo bayuyita batya waliwo n'ebirala eby'ekitumbaavu ebyo. Waliwo baby shower. Baby shower. Omukyala anaatera okuzaala. Ne musonda. Ne basonda, ne bambala ebigoye ebifaanagana.
ne bagenda mu hoteli ne beekubisa ebifaananyi ate mu abawala abandaba kuno n'abaana abato. Social media is a scam. Tebakulimba buli kintu kyolaba ku social media si kituufu. It's a scam. Ndagayo omuntu aposinze ekifaananyi ng'akaaba naye abawala tebasiiba tebakaaba bulijjo nga babaleseewo ne balaga buno obufaananyi bali ku bwato yata okulimba. Waliwo omuwala ennaku ezo alina ebizibu wano bamma passport nga mweru nandaajanira ku WhatsApp nsaba kunnyaba ne mugamba kamu tu office nenyingira wa office ne muyitako nga simanyi nti yeye kubanze bulijjo ekifaananyi ndaba mweru ate atudde mu office muki muddugavu. Social media is a scam. Ebyo bifilter bye bateekako nze kambabuulire mwate mu abasajja kanki bagambe toweerezanga omukazi sente ali ku social media atomaze musinkana. Lwaki? Ayaya ojja kweza sente Beyonce osinkane eddubu nontegera ndowooza osinkane eddubu olaba Beyonce mu kifaananyi kyakusindika ogenda okusinkana nosanga eddubu. Omanye ennaku zino nkuze sikyalumba nnyo bantu naye nyina amanya ge nalifaalingangako okitegera ndowooza. Nkuze kakati negendereza nnyo but social media is a scam. Is a scam. Buli muntu ayagala okulaga ku social media nti ali bulungi bali bubi. Omuntu alinya ka boda ne kamujja nabbingo n'enfuufu yonna najja ku hoteli Snapchat kati bambika OGK akali mu kyalo ne kagamba bano bali bulungi. In fact kyekimu nekisobola okutabula amaka mu amigasho abakazi abafumbo babeeraawo ne balaba ebiri ku social media bagamba nkulayirire nkusabe bw'obanga osaba Katonda musabe mukazi wo nga mufumbo aleke kupiikinga interest mu social media. Mukazi wo bw'alaba abaana kye beekolera ku Instagram ku TikTok ku Snapchat tayinza kufumba. Mukazi wo bw'alaba ba OGs be bakolera ku Snapchat ku TikTok ku Instagram tayinza kufumba ng'ate byonna scam. Tebiriyo bulamu buli fake. Mu abawala abasinappinga buli omwana ge bedroom ye kati basula ng'obubwa mu makaaga basula ng'obubwa bwennyini abasinappinga naye ate bw'obalaba ku Snapchat ogamba nti kino kiki tukole challenge. Nze ntandika buli omu apostinga ekifaananyi kyo nga tikiriko filter ekikye nga tekuli filter apostinge kyekisobola okubeerawo. Instagram yinza okuggalawo nti abantu badde bulijjo bayimpersonatinga tupostinge ffenna buli omu it's a challenge. Nze ndi live kaakati ndi ku TikTok sitaddeko filter n'emu nze era sibiteekako. Omanyi lwaki bikuwonoona otuuka n'olowooza nti oli okay n'oteefaako. Buli omu apostinga ekifaananyi kye kutegera ndo it's a scam. Social media is a scam. Temubibehavinga mu ontegera ndowooza nze wenkakasiza omuntu nti ali origino nga musisinkanye one on one ne ngamba yes mashallah. Nze sijja kulimba sikyalaba na bawala balungi lwaki oba bino kati twajjula ne makeup oli neyeteeka makeup tani n'ateekako filter n'ateekako buli kintu ekiyiiye ate nga mu Uganda muno Katonda yawa abaana bannayuganda skins ennungi n'abipika okwefuula kyatali. Scam eno gyoyogerako ennaku ezo nali Masaka ku Hotel Boulevard kati waliwo amasomero sijja dyogera linnya mu kitabo tya bina abaana b'amasomero gye basinkana n'abalala so simanyi babiyita ffe mumirembe gyaffe tebyaliyo ng'abaana bali mu senior 6 beekubye makeup nakoma mulaba ku bakazi b'e London bano manyi abantu abasinga okwekuba makeup bannayuganda bali e London abali myaka 5 waliwo gwe mmanye ali eyo nga kino kiki abaana abato senior 6 omwana wa senior 6 aba ne sikini gye baalagira naye ng'obwana bwepise makeup ng'ekiki nze nabeeranga ne Shiroyo nga tuyomba buyombi ku makeup amwagala okama ndayiranga ntya Allah ku bantu 10 abasooka mu Uganda muno abalina sikini esinga obulungi eShiroyo wadde kasikabwe kati ku mubiri gwe okuva ku luviiri paka ku kigere naye nga buli gyagala asooka mu makeup talina kantu konna wadde kasikabwe kati ku mubiri gwe Shiraga Shumba ndayiranga ntya Allah naye ng'asooka waliwo ekkololo mukwano gw'omuwala ku kiseminti bakolera makeup ate ne sendo zimanyi bitwalo 15 makeup 15 ne tuyomba n'enkita akyamwekuba era kyamwekuba ne tuyomba n'enkita nenga gwe Katonda gwe kuba waliwo abantu Katonda bamalirako obudde bungi nga abatonda
nga tayina wadde kasika wadde kapimpo kuba namulaba from day one nga muto ontegera ndo Katonda yamalirako obudde nga muto naye kuba make up ompulira ndowooza omanyi lwaki her friends mikwano gye yaŋŋamba daddy bintu ebimuto bimanyi ati kati gwe bano baana ba .com olumu nalimva bulaayi eyo ne mugulira ebintu ulira nga muto naŋŋamba daddy thank you so much but next time consult I like that bano baana ba .com owulira bagamba wandagira ddala ati nze byeneese byakikadde nembiyomberamu naye byakikadde kusasakyo nze saagala ezo njala mpanvu naye aziteekako empanvu nekibiyomberamu nembikoyeramu kati wadde yampereza ebifaananyi ng'ali ku njala ze ziri oganige nagamba I hope you like this piece kubanga akimanyi benkolaki byenjagala naye nookolaki wali gwe mulembe otegera ndowooza onookolaki oyogera n'owulira ng'okoze eki kati onoomusibira ku CPS onoomusibira ku CPS nga ba agents be bonna nabo zebakolaki zebayina you get it so mwe abaana abato muleme awo okulivinga obulamu obutali bwammwe kino nkibagamba nemwofuula kyotali embaga njala mbaga bweti bwoba tolina ssente tuuze engalabiyo wumula genda nekiriwo obeera otya n'omukazi ng'ogenda mukuba mbaga naye nga buli akuwadde ssente amutegedde nakitegeera nti amazima gali nti eno embaga kungu ne Gashumba be baagikola kati kitegeeza Gashumba bwamukubira essimu akola ki ajja kukwata abamuwadde ekitiibwa kingi nnyo mwami Gashumba ssebo kyekyo nno so byebyo teekateeka nange okugira siriyita okola ki ombuusizza embaga gye nteekateeka ogenda kuba mbaga ndikikola mu kasirise kati nze kankubuulire bw'obanga oŋŋamba embaga yo giŋŋamba omulundi ogwo toddamu n'oŋŋamba omulundi ogwokubiri mu embaga yange etuuse oliraba bifaananyi nobwoŋŋamba nti Frank yino embaga yange ya let's say 2nd July eyo message ebe etuuse mba mmanyi kyokola ki kyotegeeza omukwano we gwenkugamba mwami Gashumba kati ne saawa tetwogera saawa eno we don't speak kubanga yalina we yalina nga mweyo emitwalo 8 ne sikikola kuva olwo tudanga muku neyeerabira ziri biri byonna abalya mmere bwe batyo nze nava ku bantu nze Gashumba nava ku bantu nembeera nambwa kubanga kungu tukoze ebirungi ku nsi kuno nze ekisinga okunnuma sinsobi ze nkoze n'ebintu ebirungi byenkoledde abantu ababi n'otuuka n'okwewola ssente oyamba omuntu nenakukola ekintu ekikushookinga actually nadde ensoma ekiro akantu ako nakaagadde lwaki tuli so heart kubanga twayagala nnyo buli lwokola ekintu out of a pure heart olina ku disappointing obeera so heart menyeka nnyo kigenzo kati abawala abo balabo baba bakazi oba abasajja bw'abeera mu laavu nga ayagala nnyo omuntu namu disappointinga bwe bulumi obwo era mwe abampuliriza bw'obanga n'omuntu ne mwawukana n'akulaga nti kiri oke aba takwagala nga tabanga na deep love tabanga na deep love kati ffe olumu ennaku gye tulina ku President Yoweri Museveni nkukyaye nange nkukyaye buli omu nakunooka ffe ennaku gye tulina nti twamwagala nnyo gwe kungu nze nayagala Yoweri Museveni Jesus twasomanga enkumba awo ng'alubamu yange buli page kuliko kifaananyi kya Yoweri Museveni kati bano bonna boolaba bamwagalako byayina 97% ku bantu abakolera President Yoweri Museveni President Yoweri Museveni ye mukadde ayina amenvu ge ayagala bamukimira amazzi abazzukulu tebakimira mukadde Yoweri Museveni mazzi nti baagala wali amenvu basuubira okulya ku menvu okukadde ffe twayagala Yoweri Museveni Jesus nze era ne bwojja mu ofiisi ekifaananyi kya President Museveni kyenyina kyekiri ekikadde ekyete 6 si kino no way nga bw'aliko ono wange ali mu ofiisi n'akwatagana na bino byenda bifaananyi batunda ku street eŋŋumi evuga oli yali ati Museveni yayogeranga ku leediyo taata waffe n'okolola nakuba oluyi era akafaananyi akakirina President Museveni ng'ali mu nsiko ng'atudde ku katebe ng'emabega waliyo akasiisira kati olwokuba twamwagala nnyo bwe tubeera haati tuwulira ennaku y'amaanyi bano kibamwagala bamwagalako byayina obulumi bungi babayagala Yoweri Museveni bamanyi beba Dr. Kizza Besigye bajje n'omugisha muntu genuinely kale kayihula yali Bungereza ng'akola masters London School of Economics esomero esinga obulungi ebungereza lyakubirinoza ku Oxford Dr. Kizza Besigye yali mwagakaani nga musawo mu ddwaliro e Kenya jeno mugisha muntu ne jeno tumukunda abo bwe bamaliza pepa waabwe esemba ye Makerere
nsiko era bo mu graduation makete baliwo bali mu nsiko kwe kwagala kati bali hat Besigye boyogera naye agwa utumukunda gwawo kati ne mu relationship bwe kiri bwoba oyagala nnyo omuntu nakukola ekintu obera hat omuntu yenna atabera hat nga relationship tewakinza buto baba tibagala nangako aguni nkuchaira ne mugendo naluli ne agenda sasa mweyagala otegera noza buli lwalaba omuntu nga ali too emotional ali so touched aba yagala nnyo omuntu otegera noza awanga so disappointed kiringanga omwana wo kuwa obutwa oche expecting mami wa solo kuwa ekintu noyogano kirya tekisoboka awulya nesinga otegedde nti mama akona ivinga n'abampa obutwa oba so abantu bonna boolaba abo kyovulaba abawala abamu baganze nebyokwana nabivaako ebya relationship lwaki nali so disappointed awulya nga tekyali kirungi asobola kujjayo abantu bamama passports ne national IDs bajjajja baabwe n'ebisibo babadde wano actually Uganda yabasanga wano abasinga temubimanyi nendoza naffe ebibiina ebikulembera abanyanda mu Uganda situkoze kimala yes abantu abasinga balowooza mbu twajja buzi wano Uganda yatusanga wano etya I think it was 1884 by 1885 abazungu baatula mu kabuga ke bayita Berlin German ne batuula ne batematema Africa mu meeting emo batemera Africa tyalinayo representative n'omu bazungu batuula butuuzi ne batematema boundaries kati ebitundu ebimu ebyerwanda ebyali ku saidi yeyo ne babiza e Uganda kitegeeza abo bantu bafuuka baki bana Uganda awe balisa akakanja montegera ndowooza so twabadde wa speaker n'atulaga okwagala kungi ffe kyetufa to be treated equal ekirala naye n'ensonga nayo kangiyiseewo abanyarwanda sitwetaaga special treatment twagala kimu to be treated teri kirala kubanga kunga omuntu bwakuma national ID aba akutemyeko amagulu aba cripplinze nga toyina national ID tekyali university kiza mwana agenda okusoma mu university nga toyina national ID toyinza kugula account mu banka without a national ID tosobola kugula line ya simu without a national ID singa oguze plot soya giteeka mu linnya lyo without a national ID ontegera ndo ate n'abaziina ezo ate bwatuuka okusaba passport nga bamuga toli mu Uganda ekirala bakatonda bano aba immigration bannayuganda bamama passport tewali mu kulonda kubadde wano ne batalonda mu kulonda babeera bannayuganda babawazi voter cards okulonda bekuggwa ne bafuuka nga tebali bannayuganda yensonga yatutte mu parliament lwaki bayita bakatonda anti befuusidde bakatonda ate katubayite ki kankuwa example omunyarwanda ayitibwa Ntaganda ngazalibwa Kalungu Ntaganda n'azaala omwana ayitibwa Ngalambe Ntaganda ono nga talinnyangako Rwanda tamina Rwanda bwefaanana Kalungu yonna ng'emumanyi nti ago maka ga Ntaganda mutabani wa gundi eyafa ng'omunyarwanda ono asobola okulaga amalaalo g'abantu 6 agabajjajja abo abaazikibwawo mutabani we n'agenda okusaba passport najjuza form n'asasula emitwalo 25 bw'agenda ku interview ne bamugamba toli mu Uganda ddayo Rwanda obagula obutuuze wano ulira n'abagamba bakakasa nti ni mu Uganda kandeeta ebiwandiiko ebinjogerako n'agenda ku LC wano teri muntu amanyi batuuze naddala mu byalo kujja ku LC ne wandiika nti omwana ayitibwa Ngalambe mutabani wa Ntaganda chairman LC tunakubako stamp Giso ye Gombola chief nakakasa nti oyo mwana mu Uganda omwana natwala ebbaluwa emwe ewala RDC ne nakubako stamp n'agitwala wa LC 5 nakubako stamp n'agitwala wa area MP nakakasa nti oyo mwana muki mu Uganda ulira omwana oyo n'atwala obusuulu oba 1939 oba 1940 bajjajjabe ko baweranga obusuulu mu Buganda bakatonda abo ne bagamba toli mu Uganda mayite ki nkugambye olw'okuba kati nkuze nyina ndi titles zenyina sikyavuma bantu oba sikya nyina ebigambo byenkomako naye ekigambo kyo bagamba nkimanyi otegera ndowooza look at that pain 82% ku bana abaana basaba passports bagenda kata
Dubai kupakasa kuba kyeyo bwe bakuba ekyeyo ate omusolo bagufuna nga URA eguyola. Bano abaana basaba passport tebagenda South Africa for holiday, tebagenda Cape Town for holiday, tebagenda Dubai kuchaka, babagenze kupakasa. Tubayite ki abo bakatonda? Nalabye jonga nkola program NBS Eagle erembaka wa Kawempe South Honorable Mbaraka Munyagwa mu bigambo byagenti tiyabaddeko ku Ministry of Internal Affairs mu bigambo bye, and I was very surprised. Naga kye nalabye kyanenyamiza nnyo mu bigambo naga nti Abanyarwanda basosolebwa ekigenze wala. Because gwe bw'okyogera bayinza nti okay kale Mwami Gashuba naye nalabye Munyagwa nga akyogera ku TV n'entya. Simanyi maze bbanga kinga sogana Munyagwa banga ddene ku parliament ensonga ne twagitwalayo abo abaka be nali sisuubira bonna nga beesowakira bagyogereko. You get it? Ekibuuzo nkibuuza nnyo, be muyita bannayuganda lwaki mubakkiriza okulonda? Tewali muntu akkirizibwa kulonda mu Uganda muno nga toli munnansi waki wa Uganda. Bano bonna benkugamba bazadde baabwe balina voter slips. Okumanya abatujju bano bajooga osanga mu family nga family mulimu abantu 6 babiri baba wa passport bana bajibamma mama omutata ki omu yaba migration abo. You can imagine. Ontegera ndozo nekino kanchi bagambe bwe mutasolovinga nsonga y'Abanyarwanda mu Uganda kyenda be Congo kijjawa ne kya M23 damutulye bwe mutasolovinga nsonga y'Abanyarwanda mu Uganda kyenda be Congo kya M23 kijjawa kubanga Abanyarwanda abali e Congo aberwana ko tiberwana ko ntibaagala banyigirizibwa ne bawulira nti bakoze eki bakoyi. Lwaki balemedde okubawuliriza offices zonna mu raising ensonga ye muganyo okuwulirizibwa lwaki? Because temwina mutatuuse wamugenzewo nobody seems to want to ensonga eno tubadde sitwagiwa enough activism. Toganyi ne Munyagwa akyogeddeko kitegeeza yakipikins olwokuba bakiraisinga muki mu parliament. So we are not giving up. This is our country. Kati nkusese kankwenda kana akalala. Kati waliwo ate group by the way mu communities mwe tubeera ne bannaffe mu byalo. We live like families. Mu communities yonna gye tubeera neighbor wange bw'abeera Omuganda n'afiirwa tusulayo mu lumbe. Neighbor wange bw'abeera Omuganda omwana we n'afumbirwa tubeerayo. Basically mu communities we still live like a family. Naye omutawaana guli mu bitongole bibiri. Ochula ensonga yo ogimanyi bagamba abo abannansi ba Rwanda abanona passport za wano kati level y'obusiru eyo etuukawa. Omuntu alese baluwa okuva ku Erosi wano paka kwefembayo mugambe kesi yo tuwe mu wiiki 2 mu immigration mu verifying kubanga omuntu ayinza okudokitaringa ebiwandiiko mu verifying. You get it? Kati walo group endala y'Abannayuganda abali ku social media bali nyebulayo eyo kungu mukyalawo mama Rahma singa abadde alina olubuto n'alinnya ennyonyi ng'agenda Washington n'azaalira ku nnyonyi eyo oyo mwana abeera mu America afuuka American citizen afuukira mu America. Ono mukyala gwe tuli naye wano kaakati n'aba n'olubuto n'alinnya ennyonyi n'agenda mu America n'azaalira mu America oyo mwana aba America agenda okufuluma eddwaliro ng'omwana bamuwadde passport. Neba Abanyarwanda bamaze mu Uganda emyaka 2 emyaka 3 abaaliwo nga ne Uganda tennaba kubeerawo gw'ogamba nti simu na Uganda. Ulira kungenda kana Bannayuganda 98% abali e Bulaaya n'abali mu America okufuna obutuuze balimba bulimbi. Gavumenti ennoonya kati bafunye n'ekisiyaga mbumpagira abasiyazi bajja kunzita. Munnayuganda ali mu America bw'agenda mu America n'abalima nti Museveni annoonya ayagala kunzita. Basooka ne bakuwa green card. Green card bw'eyitawo ndoza wayitawo emyaka 6 oba 5 ne bakuwa passport ya America. Kasaba kuwa passport ya America oba olina rights ng'omwana wa Donald Trump. Oyo yabeera ku social media ng'agamba nti Abanyanda mu Uganda si bannansi ya Uganda. You get it? Nekino kankibabuulire muzanyise ekintu kyonna. Temuddawo ne mu dreaming oba ne mu fuluuta ne mulowooza nti tuli bannayuganda. And nobody teri muntu yali alwanyisiza Abanyarwanda n'awangula.
kino kan kikugambe labudde nti ekiri Congo kijja wano M23 yes option eyo nayo situgirulinga out tukole ki ate wano tewali bantu balonze gavumenti eno nga Banyarwanda abo olutalo lweruwero wano lwalwanwa amawanga gali abiri twazi Baganda ne Banyarwanda ali ku Radio 4 ne Radio 7 nze Frank Gashumba nzaliwa Villa Maria Masaka district sina kakwate ku nsi gye bayita Rwanda njagala nnyo President Kagame mwagala nnyo ofisi yange mulimu ekifaananyi kye n'awaka njagala nnyo Rwanda but I'm not a Rwanda I'm a Uganda Bannayuganda ab'eggwanga ly'Abanyarwanda basosolebwa nge South Africa abazungu bwe basosolanga abaddugavu Abanyarwanda mu Uganda naddala mu Buganda we live like a family omuganda neighbor wange bw'akaaba bw'afiirwa nange mba nafiiriddwa mu bifo bye tuvaamu tulivinga nga Bannayuganda naye okutusosola kuli mu kitongole kye bayita NIRA ne migration kye kitongole kigaba passport abantu baffe abaagala ogenda okupakasa ebweru bamibwa passports day in day out bazimibwa nga bagamba si Bannayuganda ku bantu abasinga okusaba passport okunoonyeza kwaffe kulaga 80% baba kibagenze kukyakala baba bagenze Middle East okola emirimu egy'obwayaya n'okupaka twagenze mu parliament era nebaza speaker right honorable Anita Among ensonga yaffe yagiwuliriza n'agiteeka ku fulo ya parliament n'agikwasa akakiiko k'ensonga z'omunda n'aka Equal Opportunities Commission wa committee n'atugamba in the next 45 days abantu baffe bonna abanyigiriziddwa bagenda ku interfacinga n'abakakiiko kano nga wamibwa passport wamibwa national ID onyigirizibwa olw'eggwanga lyo kuba ennamba eno 704-555-555 bw'oba ogikubye ne batagikwata weereza e WhatsApp message ennamba eyo ebeerako ku Monday okuva ku Monday paka Friday twagala tutwala obujulizi obujja okushokinga ensi eno omwana agenda okusaba passport talinnyangako Rwanda talina muntu yenna Rwanda bazadde be ne bajjajjaabe bonna baziikiddwa wano bajjajjaabe balina n'obusuulu bwe baasatulanga mu 1940s ne bajjajjaabe omu bakitaabwe beetaba ne mu kulonda mu gyenkaaga bw'agenda okusaba passport ne bamugamba toli Munnayuganda ne bamugamba genda oleete ebikakasa nti oli Munnayuganda ebirala n'agenda ku LC ku kyalo kwe bamuzaala LC wano n'akubako stampu teri muntu amanyi Munnayuganda okugjako kyamani LC 2 Diso n'akakasa nti Gashumba Munnayuganda Diso n'akakasa RDC n'akakasa kyamani LC 5 n'akakasa nti Gashumba Munnayuganda ne area MP n'akakasa nti Gashumba Munnayuganda bakatonda ba immigration ne bagamba toli Munnayuganda gula obutuuze bwe bagamba nti agula obutuuze buli kulonda okuli we Uganda alonda mu kulonda tubeera Bannayuganda okulonda bwe kuggwa ne tutafuuka Bannayuganda we cease to be Ugandans Banyarwanda are becoming a stateless ethnic group omuntu bwakuma national ID economical aba crippling without a national ID sola kugulawo account mu bank tosobola kubeera na line eri mu simu bw'oba oguze ettaka tusobola diteeka mu linnya lyo so y'ensonga yatutewa speaker era mu Abanyarwanda eno ensonga timugizanyiramu kuba tuli Bannayuganda 100 ku 100 ate neebaza nnyo ensonga bwe yaze ku fulo ya parliament I was shocked ababaka viga gye badde bayina okuwa testimonies naye speaker n'abagamba unfortunately etteeka tirikkiriza petition kasiteereetebwa esoma busomwa kati mu kakiiko abantu baffe gye bagenda okgenda ate tulina n'ekintu ekipya likely kyetugenda okwanviringa next week ku nsonga y'emu naye eno ensonga eri extremely urgent nga bw'olaba abasuubuzi mu kikuwe bagaddewo neyaffe bw'eri omwana n'asoma Makerere n'abulwa omulimu n'akola emirimu gy'obwayaya mu Kampala n'afumba emmere n'ayoza emmotoka n'asalawo agenda e Dubai okupakasa n'omuma passport jukira ng'ate bw'agenda e Dubai okupakasa agenda kweza ssente gavumenti efune omusolo gwekola ng'abasuubuzi bwe bagaddewo naffe buli lunaku nfuna simu ezitakka wansi wa 10 abantu bamye passport ng'abantu bano tebamanyi na Rwanda Abanyarwanda Uganda yabasanga wano nakyo nyala mukimanyi abazungu baatula e Berlin I think it was 1884 ebitundu ebimu ebyali side y'Erwanda ne babiteeka e Uganda mu conference ye Berlin yalimu bazungu bokka nga bakozesa mapu za Africa teri muddugavu yenna mu Africa yali mu conference eyo kakati gwe omuleminga otya nga abazungu bwe baatuteeka eno Masaka yali part of Rwanda wano mu Uganda naddala mu Buganda buli family 10 family 9 zirimu omusaayi gw'Abanyarwanda singa obadde ne mukyala wo ayitibwa Linda n'omufunyisa olubuto n'alinnya ennyonyi ng'alina olubuto ng'agenda mu America nga final destination ye Washington n'azaalira ku nnyonyi abeera mu America naye Gashumba bajjajja ne bajjajja bazikirwa Villa Maria no nga si mu Uganda VAT eri 18% eyo URS yagipasinga parliament yammwe enkya parliament ne bwetula negamba tugirivasinze to 10 URH enforcinga URH ena musolo gwe correctinga nga minister of finance ya ku proposinga parliament ne kupasinga
Nsereka ayogeddeko mbulidde nga nakyogeddeko nange ku TVM ente akaseera katuuse buli munnayuganda w'omusolo ekyo tutawanya mu Uganda muno URA etajetinze abasuubuzi batono oba etajetinze ebintu ebiva mu ssente bitono zakigamba nkimanyizi lufula eyo giraba meat packers olunaku basala ente bisatu 300 average li buli nte katugiwe siringi milioni 2 ente bisatu zivaamu milioni 6 sibe kiri kati kola nti times 18% sente zimanyezo milioni 10 government zefirwa mu 8 government zetafuna buli lunaku owulira times 31 sente zimanyi ozimanyi 3.3 billion tate omumwezi gumu tutaddeko looleza amatooke bwe bamusazeewo mulete omusolo buli wamu buli muntu awomuki buli muntu awomusolo okusinga okukwata akakopo ka glass lindako omuntu asuubula ente n'azireta meat packers talina musolo abaana ba meat packers bangambye nti wano buli nte eyingira tuyijjako omutwalo gumu gwokka naye akaana akawala akakolera emitwalo 3 mu kampani y'omuyindi bakajjako pay as you earn 30%. Okitegeera propose egenda ku 40%. Egenda ku 40. Ate betwebaka ejja kuyita. Kati walina okubeera massive awareness. Mwabampuliriza ku radio 4 kubira omubaka w'essimu essaawa zino omugambe nti ogwo omusolo bwe gujja temugupasinga. You get it? Ekyo ekisinga okunnuma nze sirabanga nsi sirabanga gavumenti etafa ku bantu batandika kola. Omuntu atandika ka business abanga omwana ayiga okuyimirira. Omuzadde n'amwenkalije nga tengerera omwana ayimiridde. Kwa kulimba kuyamba n'okuba mu ngalo. Webale nnyo. Notambuza. Webale nnyo. Eno gavumenti yaffe eriko teyamba muntu atandika kola. Enyigiriza muki? Mulwanyisa. Emunyigiza bunyigiriza. Nze nyina mikwano gyange balina business ezigaddewo nga badde employinga bana Uganda 100. Buli muntu kasita company bwe badde employinga bana Uganda 200 kitegeeza bwe ggalawo ezo family 2 zigenda kusula njala. Betwale badde twogerako. Okitegera ndowooza. Ate sebo nakino mwabasubuzi nakyo kankibagamba bali mu kikuubo omanyi obusubuzi bwa njawulo. Waliwo n'ebibiina by'abasubuzi nga by'ejenti bya gavumenti nga bibiina by'abafuzi. Sijja kyogera wano nze nkimanyi. Kwacho sola kuŋŋamba titoli musamize naye nga nkusange wa mama Fiina ekiro obono nayo ki mbulira gwoyita naye. So tuyambye tutya abantu abatandika tax rebates all over the world. Ensi zakulaakulana ku SMEs bwe business obutono obw'employing abaki abantu sigana aga company aganene. Ekirala zino incentives tax holiday zemuwa abagwira ffe lwaki temuzituwa tax holiday kubanga ze bompa tax holiday nenkola sente zigenda sigala Uganda omugwira bomuwa tax holiday nakola sente afulumya nazize waabwe okwonoona extravagance ng'esusse akati. In fact nange nawuliddeko nale Minister Mireba Balanda Jjo atuga nti office ya president yasazeewo okuteeka ba new staff 2 mu buli office ya RDC ne deputy RDC abamu kye interpretinze nga ba assistant RDCs eyo na cost obadde nga naye mwenyini ng'otugamba ku motoka buli omu ne bamuwekulembera na sande n'asaanidde. All this is a burden ku nsimbi entono ze twiranga eggwanga. What's your take? Kati ekisooka mu Great Lakes region tewali government elivinga a luxury life nga government yaffe. Obulamu bw'abakungu mu Uganda abakozi ba government bwe bali mu bulinganga obw'abalangira ba Saudi Arabia. Nkiddamu mu Great Lakes region tewaliwo government elivinga a luxury life nga government ya Uganda.
obulamu abakungu ba gavumenti bwe balimu beyisanga abalangira ba Saudi Arabia bw'otunulira ekisooka parliamenti yammwe ennene parliamenti eyo yeetaagamu ababaka nga 100 ekinene nnyo abali ku levo ya Nsereko ekyokubiri tunuulira kati kanku example tibano tebajja kunyiigira Kampala tulina minisita wa Kampala Hajat Misa Kabanda tulina deputy we yani Chofa tulina Lord Mayor tulina executive director wa KCCA olya tulina deputy we mukwano gwa Luyimbazi by the way Luyimbazi nga tuludde okuwuliziganya mpulira ndoza biro Luyimbazi tulinayo ba directors ezo zonna ssente zonoonebwa ng'oyagala okukakasa nti gavumenti eno eyonoona ssente genda ku mukolo nga abanene ba gavumenti bagenda kujja buli minisita alina eggulawo ekkubo eyiye mwatudde neggalawo 3 abamu balina 4 n'abasirikale okwo yes nyina minisita omu gwe mmanyi girlfriend we yamuwa an official car girlfriend the latest Nissan zino patron nene minister girlfriend we nkuwadde baby nyina n'omunene gwe mmanyi girlfriend we ayinawo neggula ekkubo the Muhoozi Kainerugaba ayino Allah n'atutaasa n'akwata mu gavumenti eno abantu bagenda kuddukira ku migongo gy'endiga nga bafuluma eggwanga lino kubanga level of extravagance tayinza gy'accommodating eyo bali ku mulyago lino eggwanga no reducing a level of extravagance by only 50% sitwetaaga sente z'abadonors sente weziri yes sente tuzirina we have the money netwonoona nnyo nooni osanga senior presidential advisor ono naye ayina noona ayina RDC deputy senior presidential advisor gwe sobola nakuyita kwogera ku parade y'abaana ba kindergarten yes senior presidential advisor gwe sisobola nakukkiriza kwogera mu baana ba nursery school naye ayinawo eggula ekkubo mwatuula neggalawo toba nafuyiza nnyo I know these people, I interact with them every day. Olumu obeera n'omu n'ogamba obudde bugwako ddi nve wano ŋŋende. Kali empty. Yes, terribly empty. Kutegere. Naye nga naye muwabuzi. Afuna miliyoni 15 ayina emmotoka eziggulawo amakubo ku ofiisi ayina endala eziri awo. Misuse of taxpayers money. Wano Muhoozi we bamuyita Magufuli abantu bakimanyi omugogozi. Lino eggwanga ne mulimu wamu emyaka 5 ba 10 ayinza odifuula nga Magufuli kyali afudde Tanzania nsi yawa nti bakola ekkubo mu January mu July ne liggwawo kitegeeza sente baazibbe ziri menti okukola ekkubo eryo then katukole ki because okusasula omusolo ekyo kirala temubi confusinga mandate ya URA ku collectinga musolo URA nakino njala mukimanye URA teri responsible emisolo gyammwe gikozesebwa gitya ogwayo kusolooza nezikwasa ministry ya finance ekyo nakyo njala mukyawule URA musolooza teyalocatinga misolo nakyo munjala mukitegere ne URA sente zekozesa every financial year zigiweebwa buki weebwa kituufu bagiwa buwi ekyo nakyo njala mukitegeere omanyi mubi confusinga njagala ombulireyo omunene omu akulira zino parastatal bodies atalina muloka eggulawo kubo balina ate nga asenga osasulwa sente ntono nyina omugwe nakyalyako awaka nasangayo muloka 9 eza gavumenti motoka 9 Jennifer Musisi ya taking over KCCA ojuka recovery yakola nga generate ziri mecho okubeera ku KCCA ziri maka ga abantu I remember gwanga munyago buli omwaku bano babba tamu egenda bakola ki bana Uganda ne mumanya bana bakungu ba gavumenti enziba gye babbiemu gavumenti buli omu yali tambudde bulugumi tambuloka kino kankibagambe nakyo ndabyewo omujega agamba nti emukai ne moloka 2 nonsense Muhoozi Kainerugaba atambulira mu moloka ezi emoloka gyatuulamu nereka abasirikale bamukuuma like any other general otegeera va kugina emikolo egy'amanyi ensi yonna gyebeera emanyi nti ajja naye Muhoozi atambulira mu moloka egi sirabangako convoy ng'eryawo nti geno Muhoozi we convoy motoka tekiriyo kirabangako
okujjako ku mikolo gino ensi yonna ng'ekitegedde baba balina okubifinga security ye. Okay. Naye bino bya bulijjo Land Cruiser yeegi ne Land Cruiser naleka abasirikale be. A very simple life. So temumuwaayiriza. Ekirala njagala munda geeyo nti Muhoozi alina obutaala nti aggulewo ekkubo. Kadenga. Nze nali mbaddeko mu jaamu nga ne Muhoozi ali mu jaamu. Ng'alinze. Ngali mu jaamu, I was shocked. Nenkubira kubanga abasirikale be mbamanyi. Nenkubira omu ku baana abamuyamba ne nga yeffe tugenda ku mulimu. Ngali mu jaamu. Naye osanga feke master Kabaliga atambula ng'embaata bw'ati. Nayagala batomera butomezi. Ligwanga litulimu. Ayi Mukama igwanga lino likwase mwemuke. Sanitary taninge wano. Waludde kuba. Wano weetaagamu omukono ogw'ekyuma. Madness eri mu Kampala buli omu bw'asanga bw'avuga. Kikwasa ennaku. Waludde kuba assistant RDCs nti bajja. Buli omu bamuwe. Ebyo mukajja birivasinga. Ensi erimu abantu biliyoni 8. Si bwe kiri? Bwe kiri. Uganda tuli miliyoni nga 47. Kati omuntu omu atanjagala nga miliyoni 46 n'obugwamu banjagala tomumalirako biseera. Naye kirala nja bagamba nti census ejja. Bagenda tubala. Yes. Mbasaba ekintu kiri kimu. Olunaku lwe bagamba tubala ffenna tubeere mu maka gaffe batukole ki? Batubale. Nze buli gavumenti kyegamba tukikole. Baleke kwekwasa mbu twafuna figures nnungi. Okay. Beera awakale banaatugamba obalibwe. Ontegera ndowooza. Kuba gavumenti tesobola kupulaningira abantu betamanyi buki bungi. Nsuubira mwenna abampuliza abalina amaka. Ogula ebintu awaka okusinziira ku bantu b'okola ki b'oyina. Gavumenti wena ntubulya census ffenna tugoberere ebiragiro byayo tubalibwe baleke kwekwasa. Munnamawulire Dada agambye webali kuweereza Congo. Frank Gashumba yeetaaga bamuwa ekifo kya PS oba under secretary mu minisitule yonna ku magezi g'alina kuba amagezi g'alina mangi nnyo. Ate n'okusesa ki? Fertile seed tesobola kumera ku lwazi. Akitegedde kubira Mukama engalo ez'amaanyi.